ettugumu ly'ebyobufuzi eryakyakanga okulonda okuwedde kubindabinda lyasaanuula omwoyo gwa George Kasumba, omutuuze ku kyalo Kisammula mu Town Council y'e Kasaali mu disitulikiti y'e Kyotera, naye okuvaayo bukkolokola byetabemu. Ono yeesimba nawo okukiikirira Town Council y'e Kasaali ku disitulikiti y'e Kyotera, era abamumanyi bagamba nti amaanyi g'abantu yali agalina. Ekirooto kya Kasumba tekyasobola kulaba musana kubanga nga 19 January 2021 abasajja ababagalidde emigemerawala baamusalako mu budde obw'okumakya ne bamupakira mu mmotoka mpaawo atali kaabo oba drone ne babulawo naye. Abantu be bagezaako okumunoonya era nti n'abakugu ne balondoola essimu ye nga kiraga nti abaamutwala baamubuliza mu bitundu okuli Lyantonde, Rushere ne Kyazanga. Emyaka gikunukkiriza okuwera 2 bukya Kasumba awambibwa tuzzeeyo e Kyotera okukebera obanga ono yateebwa alya butaala. Ab'eŋŋanda gye tusookedde baganye n'okwogerera ku kamera zaffe olw'okubanga abo be bateebereza okuwamba Kasumba tebatakubakubira masimu gabatiisatiisa n'okubalabula okuva ku by'okumunoonya. Kyokka ye nnyina Agnes Nannono ne ssengaawe Christine Namayanja bamize ppini ng'enjogera y'ennaku zino okubaako bye batutegeeza. Nannono atubuulidde nti okuwambibwa kw'omwana we yalinga nkomerero gy'ali. Bwe bwali obulamu bwange bwonna oba omulala agenze kumunoonya oba kiki oba ndwadde nga pikyakifusimba wano naye kati yavundira mu nju. Eddoboozi lye litukakasizza nti tali bulungi era naye n'akitumatiza ng'akabaate kava ku mwana mulenzi gwe yanywera ebirezi. Okuva lwe yagenda byeyongera nenzira ku bitanda bwenvaawo bwenzirayo n'ekusaawa ya leero. Ono tiwaakiri yandigumiddeko ku bazzukulu wabula nabo muka mutabani yabamutwalako. Kasumba yali atandise n'okuzimbira nnyina ennyumba wabula bukyagenda buli kimu kyesiba. Aba n'ennyumba yali agitandise we yagireka weewo olidde buli kimu. Kaakati ebyo byonna tibyali nnumye naye nze nnumibwa kumulabako kumanya okufa kubaawo naye niyalifudde nimmanya. Ssengaawe Namayanja agamba nti omwana waabwe yali muntu w'abantu nga kale tebalabawo nsonga ndala yamuwambya okuggyako ebyobufuzi. Wali asobola kumwogerako kikyamu kuba situkimanyi. Yatuukanga ku buli muntu n'atuuka ne pikipiki ye etali mmotoka n'asanga omuntu ali mu buzibu. Yayambanga abaana ku masomero owulidde ng'egyo gyonna emirimu yagikola owulidde. Naye kaakati buli muntu yasanyalalira waali buli gwe yakwatangako. Mu lumu ku nkalala z'abantu abaali baabuzibwawo ab'ebyokwerinda ezaafuluma gye buvuddeko erinnya lya Kasumba tutegeezeddwa nti lyaliko wabula ebyembi bannene bwe bazze bakomezebwawo mu kkooti ye tabaako ekireetedde ab'eŋŋanda okulowooza nti ono yafa dda wabula abakulu bababuzaabuza. Bw'aba yafa tumanye nti yafa ali oba batuwa amagumba oba batulaga bamuteeka kyekyoka. Newankubadde okuwamba abantu lufuuse nga luyimba mu ggwanga nga n'abasinga tekikyaliko kabuuza babyakwerinda be babawamba ne babatulugunya, ab'obuyinza basigadde beesuuliddeyo gwa naggamba ne badda mu kukinagguka ng'ow'ekiwalaata afiiriddwa nti ekindyako abaana sikimanyi nti ki ekikumalako enviiri okimanyi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.